nze kunaku olubereberye nga ntandika obuweereza buno House of Prayer Ministries International oba Salt Media Group of Companies now the best media house in Uganda. Number 1, sirina kye najja nakyo twasabusa kimu ffenna. Twasabusa kimu okubunyisa enjiri okuva ku lunaku olw'olubereberye twassa kimu. Tusiza kimu ne tutambuza enjiri. Okussa ekimu kino njagala kukulondoola mu linnya lya Yesu. Ekisa kikubeeko osse kimu ne basapulaya, osse kimu ne bakasitoma, osse kimu n'abakuwa ku ssente. Ng'oli ne bwajja n'abaako by'abagamba oyo temumugulaako, oyo temumuwa ssente, bamubuuza obadde ki? Ffe twafuuka ogwo kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bagundi nga muyise mu bintu eyo mbimanyi. N'ogamba ngenda kkananira nono nakye bakasajja ako. Okussa ekimu kwammwe kuli ku levo ya waggulu nnyo to the extent nti muyina bakasoma bwe mwagoba n'omugamba owange bw'obanga omanyi nti bw'ojja wano obeera ozze kwogera ku bujingo toddanga sigwabimalawo. Mbamanyi olunaku lwe bankuba amasasi waliwo eyawaayo omubiri gwe n'anfiiririra, naye mmanyi nti n'eyo gye muli eri abalala bagamba nti nange nsobola okufiiririra, nange nsobola okufiiririra, nange nsobola okufiiririra. Si kyangu. Era abankyawa n'abanjogerera tibannumya, tebakulimbanga, tebannumya kubanga ndowooza nnyo. Sikulowooza nti mbeera mu deep thoughts ez'obubi, nedda. Ndowooza bulowooza nga Pawulo bw'agambye nti neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira. Ndowooza bulowooza ne ŋŋamba Mukama ng'oli mulungi. Nze yakulanga sirina taata na maama wendi, nze yakulira ebukojja nensanga omuntu mu bukulu bwange, nensanga abantu. Naye omu n'ategeeza abantu be bonna nti bwekuli bakufa bw'ali bawaali alinfiira, era n'akituukiriza. Ky'olaba famire ye terina mutawaana. He prepared them for quite a long time. Nga nze nnyina kye siraba nti nsobola okuba nga omuntu omu ankyawa paka kukunkuba amasasi, naye nga yaaga nti ebyo by'okola biyambye bangi, Mukama akozeseza mu bulamu bw'abantu bangi. Naye Sitaani afiirwa kinene olumu aligolokoka n'emmundu. Sitaani afiirwa kinene olumu aligolokoka n'emmundu. Investment ya government yonna gye yamuteekamu nabo bamutendeka tebamanyi nti alifiirira mu buulizi wa njiri. Videos nyingi nga Richard Muhumuza ali ku lusegere lwa president, ekigere kimu ekya president ekyokubiri kya Richard Muhumuza. Tewali yamanya nti bamutendeka lwa mubuulizi wa njiri. Nanjagala bw'atyo. Wali yakwagala abatakwagala tebakulumyanga omutwe. Naye basaba ne bannyabo malirize enjiri ya leero. Ne bw'oba waakafuna akantu katono bwe kati eyatandika omulimu ogwo ali kusanyusiza ddala mu bujjuvu mu linnya lya Yesu.